omuwandiisi waffe ono w'amadhehebu ga Imamu Shafi'i yali awandiika yagamba bw'ati: waalamu rahimakumullah, mumanyemu abasiraamu era Allah abasaasire, anna fi rawafid, mu barrawafid twagaye barrawafid be bayawukana ku Imamu Ali ne badda ku ludda lw'abaani lwa Muawiya. Kati bw'abanga ono omuwandiisi bayogerako nga be bali b'ebisiyaga, ekyo kyetaaga tutuulenga abayivu nze ne Sheikh Mtwawe. Naye ate bwe tugenda ku muwandiisi ono nannyini kitabo Shiatu Shaitani, ye yamaze dde otulaga nti n'obukyayi bw'ayina, kubanga rawafid n'ebitabo byonna ebyaba Ahlusunna wal Jamaa tewali byogera rawafid nga bagoberezi baali. Ebitabo bya Ahlusunna wal Jamaa birabaga be bantu abayawukana n'ali okussa ebitala ng'alagira abantu balwane olw'okuba pulaani ziri ku ludda lwa Muawiya. Abayawukana n'ali be bayita barawafid era baasala eddiiro ne bagenda ewa Muawiya. Bwe banga baliireyo ewa Muawiya ebisiyaga, ekyo ya less concern, tetukingiramu. Ne arrawafid alliwaati, okuvuga empanka ebisiyaga, walhumaqi, n'okukola ebintu ebikyali byamagezi, wazina, n'obwenzi, washuruba alhamri, n'okunywa omwenge, wakadha fi lmuminin walmuminat, n'okukasuukirira abasiraamu abasajja okubasondera Seeka Sulaiman Kakeeto House agende mu Iran, gyensi gye twali tumanyi gye twasoma ebugembe nti ensi y'abashiya, atuleetere Kulaani ye. Yamala kumpi kitundu kya mwezi oba mwezi yadda tagirina. Kati emyaka gyetudde 25 tukyanoonya Kulaani ejuzo 40 tetugiraba. Ne batugamba nti ku mikolo gy'abashiya bali embizzi enjeru, ne batatwawulira embizzi enzirugavu ewooma etya, ey'ebitanga ewooma etya, n'enjeru ewooma etya. Lwaki abashiya basinga kwagala njeru? Mu bintu bye batusomesa mu gihe 1912 baatuga balina n'emikolo gye bayita Ashura, benderamu ne bazaala omwana gwe bayita Ayatola. Abashiya batandise emikolo gyabwe butagikola kiro nga bagikola misana, kisobole okugyetabamu tulabe eddala gyebiri. Nolwekyo Sheikh Mtwawe bwe twasooka tudde ku mmeeza ng'abamaseeka abawalimu ate abaagala ensi yaabwe, nga tetugoberera emisingi y'eddiini yaffe ey'obusiraamu gy'okugatta abantu. Ne mutume Kiriki yatugamba nti twogere bitono, oba oliawo kuolwo wali totunudde mu bitabo ne wandyogedde eri olukiiko nti olwa sisobodde muteekeewo omulala, ne okujja ku mimbara n'oyogera ebintu eby'obulimba nga waliwo n'abasaakanya bagamba nti balina ewakisekka maketi omuntu gwe bamanyi nga mushiya aleetera abavubuka n'abawa sente n'abasiyaga. Etteeka mu Uganda weeriri, lwaki abantu abo tebawaabira ku poliisi? Amaliriza agamba nti wakaza fi lmuminina walmuminat, n'okukasuukirira abantu ebitaliiyo, abakkiriza wazuuru, n'okwogera ebyobulimba, walbahti wakulla qazuuraati, na buli kintu kyonna kyonna ekikyafu, laisa lahum sharia. Abarafid tebalina sharia ku kyo ate era tebalina ddiini ku kyo. Naam, ebigambo bino omuwandiisi ono Abul Hasan yabijja mu kita arraddu ala ahli lbidai wa ahwai. Tewaliwo boogera ku bashiya, n'omuwandiisi si mushiya wa madhehebu ga Imamu Shafi'i, n'ono ye nyini Raslani naye wa ahli sunna wal jamaa. Kakati Raslani bw'aba wa ahli sunna wal jamaa yayinza atya okubeera nga ye wa ahli sunna wal jamaa ne hadithi oba emboozi gwe yagigyeko nga wa Imamu Shafi'i, ate ekitabo Shiatu Shaitani ate kyo ne kibeera ekyabashiya. Qulu qawlan sadida, kubanga ebintu ebyo Sheikh Mtwawe babisomesa mu gye 8 ne bagisomeza mu gye 9. Abantu ne tubuguma ne tutandika okubagana, abamu ne babasiba mu makomera, ne muteekawo obukyayi temunnabugjawo. Kati ate otandise kyene kyebisiyaga. Nsaba muyizi munnange Mtwawe tutuule wansi, oba olina obusungu n'obukyayi oyogere nti wano bantu bano abakyawa. Ne bwe kiba kyakusoma bitabo, nkwegedde ekitabo kino si kyabashiya, n'omuwandiisi Shimushiya, n'ebigambo we yabijjako si mushiya, nolwekyo ebigambo ya Ahli Sunna wal Jamaa.
bwe kibanga ekigambo kyakosa rafidh gwe kitegeera nga abashiya ba ithnashari gwe goyina okivunula oba rasulani nga yakitegeera nga abashiya ba ithnashari ffe mu bitabe bya ahli sunna wal jamaa n'ebyaba ahli tasawufu fenna beba musa ashari byonna bigamba arrawafidhu baali mujje lyali ne ali bwe yagaana okwatagana ne Muawiya ku kya Qur'an nga Muawiya asitadde ku mafumu n'aziteeka ne ku bitala ali n'agamba nti nze mbasinga okutegeera Qur'an Muawiya takkirizangako mu Qur'an tulwane abamu ne bagafere tusobola kulwana nga Qur'an eri ku bitala ne bamwawukanako abaayawukana ku ali be bayitibwa rawafidh rafadha fikratu ali abasigala ne ali ne balwanyisa Muawiya babaita shi'atu ali era bwe batyo bwe beeyita shi'atu ali oba shi'atu imamiya kubanga ali bamuyita imam hati rasulani alina okutunyonyola obukambwe yabujjabwa era njagala okugamba muyizi munnange Sheikh Tantawi tuyina n'omusajja omulala ow'omubyasa bino bamuyita Salman Rushdie yawandiika ekitabo Satanic Verses n'abasunni bonna tewaliwo yavaayo n'avumirya Salman Rushdie baali bashiya abaithnashari bokka be bavumirya Salman Rushdie ne bamuteekako n'omutemwa ali amukwata olw'okuvuma Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'ekiseera bwe kyayitawo kimyaka nga 2 Salman yavaayo atambule nga waliwo abasunni wal jamaa bagamba omuntu bwe yeenenya asonyiyibwa ne twayagala nnyo Salman Rushdie yeenenye nga bino bye yawandika Satanic Verses azeemu n'awandika ekitabo ekirala ekijjawo bino ekitaliiwo abashiya be bakyayimidde nga bagamba nti Salman Rushdie ayina okulabulwa mu mateeka g'eddiini y'obusiraamu olw'okujolonga ekitiibwa kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne muganda wange muyizi munnange Sheikh Tantawi waliwo omusajja omu yali minisita wa foreign affairs mu British government yakolera mwaka okuva mu 1911 n'akoma mu 1921 yakola ebisanja 2 1911 paka 1921 bamuyita George Curzon bali mu lukungana lwa UN nga n'ensonga ez'abatwala vimu yali ndala. George Curzon yajja n'ekiwandiiko ng'agamba tunoonye amakubo agatematema mu basiraamu baleme kwegatta ne bwe kinaaba kyetaagisa okukozesa emikolo gyabwe nga maulidi al-fatiha arwah 40 embaga n'ebifaanaganako ngeri tubiyingiremu ne tukozese basheehe baabwe abawalimu baabwe abamanyi baabwe. Oli omu ku abo George Curzon be yayogerako be bagenda okukozesa okutema mu basiraamu kubanga George Curzon yamala n'alaga tuteekewo n'omutemu ogwo n'abasasulanga ozifuna. Muganda wange Sheikh Tantawi nkusaba obusiraamu buyina ebizibu byabo ne tuleeta kizibu kya kukutula mu basiraamu. Abasiraamu baleke babeere bomu. Yes, tusobola okuba nga tulina bye tutakkaanya bye tutakwatagana ne tekitusaana kubeera nga twetematema kubanga mu Uganda omwezi oguyise ogwa January ne December mulimu babishopu abaava mu America nga bazze kukola syllabus ya nsomesa y'abasiraamu batukira ku Uganda Muslim Supreme Council. Uganda Muslim Supreme Council kitongole ky'abasiraamu abasunni wal jamaa era bayanirizibwa kubanga bawandiikira Sheikh Amir Katudde ajja abayambeko ku mulimu ogwo. Amir Katudde wa Sheikh oba wa sunna wal jamaa Supreme Council di Kampala yabashia wa ahli sunna wal jamaa era tetumanyi syllabus gye bagenda bagidraftinga mu maleba gitwale mu National Council of Higher Education oba syllabus board baji approving eberengeri mu curriculum nenga tugenda kusomesebwa biki mu busiraamu. Bishops, fathers, reverends baje bakole curriculum y'obusiraamu. Lwaki Tantawi towa maanyi go na biseera byo ku bintu ng'ebyo ebita
kwetaasa obusiraamu. Okusirika kw'abashiya kukoze kinene nnyo okuleeta emirembe mu busiraamu n'okwegatta kw'abasiraamu, kubanga mubavumye ekiseera kyonna ne mubakonjera n'ebitaliiyo ne basirika. Bwe mwabayita abali embizzi enjeru mu mikolo gyabwe basirika, bwe mwagamba nti balina Qur'ani ejuzu 40 basirika, ne mukyaganyo gireeta Qur'ani abantu abalaba ne Allah abalaba. Ne mujjukire mu Qur'an mu surati Fussilat aya 29 bagenda gamba abantu b'omuliro, ya Allah arina man adallana min aljinni wal insi, batulage abo batubuza, oba bali majinni Mungu batulage, oba bali bantu Mungu batulage, fanaj'alahum tahta aqdamina, tubateeke wansi w'ebigere byaffe. Ne bw'oliba mu jjana Tantawi, bw'olibeerayo yabula ku lulwo bagenda kujja mu jjana bakuleete, ne oli abali muli baga tahta aqdamihim, baagala babateeke wansi w'ebigere byaffe. Tantawi nandyeyagadde naawe nga tuli mu jjana, nandiwulidde emirembe nga tuli mu jjana nga tugatta abasiraamu babeerawo. Ekyo mutume kye yatulekera. Nkusaba obukambwe buleke, bw'obeera yavugirire sente Allah tekituwoozaako, nerowoozanga nnyo ku imaani. Baganda bange mumuzuula omuntu yenna ali ebisiyaga, tulina penal code mu mateeka ga gavumenti ya Republic of Uganda agavumirira n'okubonereza ali ebisiyaga ne gwe babiriddeko. Zonna groups ezo mukkirizibwa ogenda ku poliisi ne mubawaabira omusango era guwulirwa, kubanga si bulamu bwaffe bannayuganda, si mpisa zaffe bannayuganda, si nnono zaffe bannayuganda, bali si mpisa za busiraamu, si nnono za busiraamu okulya ebisiyaga. Oyo eyagambye nti ewakiseka, kuba ewakiseka tulina banyinaffe, basengaffe, baganda baffe abakolerayo, ate abamu bashiya. Ne bwe okuma muliro abantu abalumbirwe n'amaduuka gaabwe bakosebwe Tantawi, tusobola okugenda mu gavumenti ne twekubira enduulu, abantu abo baleme kutuusibwako bikolobero obw'ensomesayo. Kale mbadde nkusaba tuddeyo ku sunna wal jamaa, empisa zaabwe, obuntu bulamu, tuddeyo ne ku nsomesa tadris ilahiya rabbaniya ne tadris nabawiya ey'okwagala okuwumbawumba abantu okubeera obumu, tuleme kuleeta shaitaniya eyawulayawula. Mukama Katonda atugatte, abankuliza n'abali kumpuliriza insha Allah, nammwe abateeseteese obudde buno mbeebaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad annabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.